mwogera abazimba namawulire sisita wakuleetedde omukwe Kasim nga bw'omulaba n'enkompezi nze nakyawa Kasim okuva lwe yajeregwa Buganda nakyawa Kasim nga n'eddiini eyagireeta mu Uganda eyajaniriza mu Buganda yali kabaka tomanyi fulufiga mubuuza mumanyi presidential advisor nze abumuwa oba president muganda wange gwe buuza fulufiga mumanyi anti ye teyetaaga kukumanya ne gwe wetaaga okumanya muki serebu presidential advisor nze abumuwa General Mulamba president akulembera Uganda wange serebu ani fulufiga muki mu Uganda okuserebu ino bako kuserebu muyimbi saja muchala muyimbi si yako mbivulubye tekamba Valentine bamutimbyewa yagamba muddu wa Allah Sheikh Kasim ada atali muddu wa Allah abasiraamu tewali atali muddu wa Allah akasigadde mukanywe kudiza tip yavuddeyo n'amutabukira olw'okuba nti nno yayogedde ku nsonga ya Sheikh omu alina abakazi abangi nga yabagulidde n'emmotoka naye okugamba nti omwawe omunehaaga ye Sheikh ne kimunyiiza fulufiga n'agamba nti Sheikh oyo alina okutuula wansi ng'ebbaasa Sheikh ani Sheikh Kasim ntera mulaba nnyo n'amalevu kati Sheikh Kasim oyo mulaba social media yamusingira eddiini genda onoonye ku baana ba Sheikh Kasim tekuli alina ngatto ya 600 obamanyi genda onoonye nze nkubuulidde omuntu awakanya ebituufu buli kaseera aba mubi tobanga n'amagezi amangi mu nsi ogenda siriwala kintu kye okumanya ate okutegera kintu kye kisinga amagezi mu nsi bwalyo wasomako kintu kye kisinga amagezi mu nsi muntu yasinga amagezi mu nsi muntu kyasinga obulwa ekyokulya mu nsi era muntu wali osonzeka nsobola okutale nga efudde enjala kyokka gwe alina amagezi ofa enjala tubanga n'amagezi amangi mu nsi Kasim yavaawo n'agamba nti okweddira biveewo omuziro gwe gulye toddiranga bigirye senene zirye Mungu yazitonda n'omubuuza nawe omwana Allah yamutonda muwala oba muganda lwaki mwebakako anti yakyogerera lwakuba nti nno bennyini abaleeta emiziro ate bo tebeddira ani kabaka teyeddira ng'ate emiziro gyava mu bo mu muzikiti mulimu entebe asomesa kuduba atula ku mukeeka wayogenze ko muzikiti mulimu entebe temuba ati abeera ali nga atudde mu kigundi kino kye bazimba bwe kiti kiringa box atula abeera ku mukeeka anti yaba imaamu waabwe lwaki tatula ku ntebe naye mukeeka naye tatula ku mukeeka lwaki asaaza abeera mu maaso lwaki mwenaga bambeera ku layini nga mwenkanankana lwaki imaamu abeera mu maaso kikyogezaako tegeeza oyabula obusiru obutumbaavu okwebuzaabuza n'obubuyabuya alina bisatu ku byo oyo muddu wa Allah sebo nze ndi wasitaani actually musinga n'okumanya eddiini taatya omusajja abuulira nze ndi afizu nze nasoma obusiraamu naye nga toli musiraamu Sheikh Amiru Yunus Kamoga Sheikh Yunus Kamoga omanyi gwe baasibako yasomesa ettula obusiraamu nze ndi afizu so Sheikh yagambye n'okugamba nti abakazi bakkirizibwa okugenda mu mizigiti n'emini owasoma mwabisomako ebyo ennyambala mwagisomako ngambi talina shoti ewaka agende mu t-shirt ne shoti naye asaale Sheikh ono omuntu yani mutunulidde nga ayagala okudda mu kifaananyi kya Sheikh n'omuzaayi ekiriyo yogamba omugenzi wanjawulo nnyo ku ono gwe kankubireyo ekintu kimu kyotomanyi tosobola kufuuka muntu ng'amaze kuvaawo
Kyogamba yimbe bali mu Uganda baba yafuuka leedi. Ono mubuyabuya ayogera tamanyi. Mubuyabuya. Ensonga gye yagambye nti nno ne bw'obeera ggwe nga ggwe mukazi. Nze we namupimira amagezi gwe kugamba nti lyo omuziro gwo. Kyokka ng'alina abaana be tasobola bawasa. Nga n'afumba ewuwesi muganda we. Ensonga egy'ogamba teriimu mulamwa ey'okugamba nti nno kibi nnyo ne bw'aba mu sisitawo okulanga omusajja amugamba gwa mujjawo mu kafuba. Gwe kyolaba gye ekiri kikkirizibwa wadde eddiini. Singa obusiraamu bwali buwanana nga buteekawo empalana wandigambye basanga omukazi omu. Obusiraamu bugamba bwogenda kuwasa akka endala. Okkirizana n'omukazi mukulu mukyala akkiyo nkulu. Okigaye ngenda leetayo munno. Mukole ki? Mukkiriziganye. Omuleete. N'oba oleeta ey'okubiri bonna ey'okusatu abaana ababiri bakola ki? Obagamba ngeeta munnammwe. Kitegedde? Kati nyinza okuba mujjawo ne nkugamba leeta mujja wange. Nga waliwo oyinza okukkiriza omulabe wajje gy'oli. Yagambye abagagga bakozesa bubi ssente. Anti kyovulamu kati yazikozesa obulungi mwavu. Teri mwana walina ngato gya ssente meka? Wadde emitwalo egi. Gwe na Bakasimu bwali. Katugeze kale mwogera abazimba n'amawulire. Sisita wakuleetedde omukwe Kasimu. Nga bw'omulaba n'enkompezi. Nze nakyawa Kasimu. Okuva lwe yajeregwa Obuganda. Nakyawa Kasimu. Nga n'eddiini eyagireeta mu Uganda eyajjaniriza mu Buganda yali Kabaka. Joje balooza nti Sheikh mushiriku basamize biki. Eyaniriza eddiini y'Obusiraamu mu Uganda yali ani? Akulembera ki? Abaganda nnono. Tosobola kukulembera region. Bamanyi kye bayita tribalism. Bayita kyeki? Okusosola mu mawanga. Nabo butasoma. Soma mayigira ku mirimu. Tribalism kyeki? Okwesosola. Nabo butasoma. Goli wa humukati? Oli wa mutesa? Sebo abuuza ndi munnamawulire. Nkubuuza ekibuuzo. Point gye tribalism kitegeeza eggwanga oba abantu ab'eggwanga eritya eryogera olulimi oluki nga lwonna lufaanagana ye tribalism. Wabisomera wabu kati gwasoma genda ku Google noonya kigambo what is the meaning tribalism ate nepotism kitegeeza kubanga oli ku mulimu noleeta kojja wajjajjaawo nga tribalism kitegeeza tribalism kitegeeza eggwanga eriri awamu nga lirina olulimi lumu nga lwonna lukola ki nga lufaanagana. Kati ye Kabaka akulembera abantu abalina olulimi olumu nga bakulembera ku kikalo y'emu. Kati Sheikh Kasim ate obusajja obwo babulya. Obusajja obwo babulya. Obusheka. Obwo bwe butyo. Kalya chapa ne bakateekako kipirawo ne bakateekako juice. Kalya kati kavere kakabajjagala bajjagazi bikambo bikasanze. Kati lwaki yagenze mawulire ngaite yagenze waseeka munne n'amugamba kyewakoze kibi amubuulirire ng'ate omusiraamu muganda wa musiraamu munne yandi muyise ne batuula kyewakoze kibi Sheikh n'atajja mawulire ani yamuggyeko interview genda omubuuzi oba yadde musiraamu yamuggyeko interview yadde musiraamu olowooza ki ekimukoza bino byonna? ayagala mawulire kubeera mu social media musingira eddiini. Ate sitaani aba n'abagoyezi afuna yamugamba Sheikh kankuteeko ka data kankuteeko obutunda osomesezza yahe nebbi aba n'enswera n'enjuki ziba n'ebimuli osomesezza jama osomesezza jama yahe mwana Adamu okubye kankuteeko ekyebiri ahiye n'alowooleza mu kusendeza Sheikh Kasim akola mulimu ki? Tumumanyi nga Sheikh nga TikTok manyi kyezigeza TikTok okuwogerayogera oba TikTok si mulimu kuba TikTok si mulimu. Nze yange mulimu wegenda kwemusanko bini nyangirako abantu anti ye akikozesa ku promotinga ddiini abasiraamu. wegenda omubuuzi omugezi ennyo ali kuyiika mmeka jjajjawe yali kuyiika mmeka
oba oyogeza bukyayi eri musajja ono kugenda mukyawa nawe oli musiraamu namukyawa okuba byakuba Buganda kalizigeza byayogera tebirina makulu obitwala ndabanga ensonga eringa erimu amama olabanga binekedde byawukana osobola bifaanananga kyedo nafaananyemu nga bbi ngali yagamba isajja kyogera binga tebwe kirya anti jajjange ddala tugamba abato abayonoonyaawe lete bikoko mujojjowo obubi bw'omwana n'ogira oti wawe wabuyoza bikoko awekanasoli najja nakuba akaziŋŋonyo wekanasa ki buno obubi obutono nnyo nga obukuli mu lubuto bwe bungi kati kino ekigambo kyenjogedde kitono nnyo ku bituli mu lubuto era abantu bali mu kwebuuza wano eno ye omusajja ono so amagezi goyinza owa Sheikh takyayiga gye emyaka giyiga naawe totusiriwalira kola ati naawe totunula bubi abasiraamu bakulembera bo bagamba bamwetaaga mugende mbawuza era abo nkugamba ekitaani aba n'abagoberezi oyagala mujja mu ddiini ate nanze yamuteekamu sitaani kyogamba kandi oyinza ogamba ti waliwo amugobereza nange nenkuwa example nti sitaani naye abakola ki aba n'abagoberezi tewali muntu atalina amwagala mu nsi ate tewaliyo muntu atalina atamwagala oli ku saidi ya full figure si saidi ya full figure ze full figure simumanyi tomanyi full figure mubuuza mumanyi presidential advisor nze abumuwa oba president muganda wange gwe buuza full figure mumanyi anti ye teyetaaga kukumanya ne gwe wetaaga okumanya muki serebu presidential advisor nze abumuwa general mulamba president akulembera Uganda wange serebu ani full figure muki mu Uganda okuserebu ino ba ku serebu muyimbi saja mukyala muyimbi si yako mbivulubye tekamba Valentine bamutimbyewa yagamba takyayagala na kuyimba bakayiti kamu ke bayita kanjakale kale sisiwuliza nyimba zaabwe ezo jibuliri negaba ku mazzi siziwuliriza ezo nze mpuliriza za Peterson Mutebi full figure omuvodde simuvodde yamanyi gwenza okumanya omuntu nga takumanyi bannyo betumanyi nga ngani amanyi ekigambo okwawula kumanya muntu nakulaba muntu kati gwe buli akumanyi wana omumanyi lwakuba nti namwe muli mome enkodomali ezina zikutte ebisu nkubuuza oyawula ekigambo kulaba muntu nakumanya muntu obyawula mbinjawulire okumanya omuntu eyo ng'omumanyi gy'abeera naye okulaba oyinza omulaba nga nemweraba musanga busanzi gy'omusaani n'ogamba wagira ttiimu ki lagira Arsenal nkati omumanyi mulaba bulabi bebali nnyo tomukola ki simumanyi tomumanyi kale full figure sikola ki omulaba bulabi mpuli simulaba na nnyo kuba nze simutuuka senga ofuna omukisa ogumutuukirira ogw'omukisa ki mukisa ki ogw'omukisa omanyi emyaka gye nnina olina emyaka nanza 95 nasomera ku